Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okubanga n'olunaku olwaleero mu kisa kye obusaasizibwe atusaasidde okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Kulamusako gwena atuute akadde okuyiga wamu nange nga tweyongera okubikkula empapula z'ebyawandiikibwa kutegeera ddala obukulu obw'ensonga obutulambikiddwa mu byawandiikibwa okugasa obulamu bwaffe okumanya nti kino singa kiba kibaddewo oba kiri bwe kiba nga weekiri kisonga ku ki, kiraga ki ku bukulu bwa Katonda, kiraga ki ku mulimo gwa Katonda, ku kulungamya kwa Katonda, obugabirizi bwa Katonda wamu ate era n'okusalawo kwe yateesa edda nga n'ensi tennabaawo. So nga bulijjo amanya mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero njagala tutunuulye ekitundu kyaffe ekyokubiri ku nsonga eno gye twatandikako ku mulundi guli gye tuyita okukola kwa Katonda mu nsi oba kye tuyita okulungamya kw'ebintu mu nsi okugoberera ebyo Katonda by'ateesa edda. Mu kitundu kyaffe ekyasookera ddala twagenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulya ensibuko ey'ekigambo kino kye tuyita okukola kwa Katonda mu nsi oba okulungamya kwa Katonda mu nsi okw'ebintu byonna okugoberera ebyo byateesa edda ne kye twayita okukwasaganya okw'ebintu eby'enjawulo Katonda waffe. Twategeera nti no ekigambo ekyo kye tuyita okulungamya okw'ebintu mu nsi kiva mu kigambo ekyo-Latino kye tuyita videri ng'era ekigambo ekyo mwe tufuna ekigambo kye tuyita video kitegeeza kifaananyi kino ky'osobola okulaba, era twamaliza nga tutegedde ekigambo ekyo videri ekyo-Latin kitegeeza okulaba y'ensonga lwaki terefayina olunaku olwaleero tugiyita video. Era ekigambo ekyo-Latin ekya video ffe mu luzungu kye tuyita video ate mu Lulatino kye tuyita providio. Era mu ekyo ekigambo kye tuyita providio ekyo-Latin bwe tuba tugenze maaso n'okumenyaamenya bwe tujja ekigambo eky'oluzungu kye tuyita providence, era ng'ekigambo ekyo providence mu Luganda kye tusobola okuyita obugabirizi bwa Katonda oba kye tuyita okukola kwa Katonda mu nsi oba ate era kye tusongako nga okulungamya kwa Katonda okw'ebintu byonna mu nsi oba okukwasaganya kw'ebintu mu nsi olw'omukono gwa Katonda. Twalaga muno nti ebigambo ebyo byonna omu kubanga bitegeeza ekintu kye kimu bisonga ku obusobozi obw'okulaba obw'okutegeera ekiyinza okwetaagisibwa mu budde nga taata mu maka bw'alina obuvunaanyizibwa okumanya nti kino ne kino tekiriwo n'akiteekawo oba n'akigabirira mu maka ge oba mu famire ng'obudde bukyali n'amanya nti omwana ono ajja kwetaaga okusoma then ne batandika okubeera nga batema empenda ey'okakasa nti obudde bunaabutuuse wajja kubaawo entandikwa n'ebintu eby'engeri nga eyo. So ne tugenda mu maaso era ne tunyweza ne tulaga nti no okukola kwa Katonda ekigambo ekyo oba ensomesa ey'okukola kwa Katonda mu nsi, essomo lino lisonga nnyo ku kukola kwa Katonda, ku kuteesa kwa Katonda eri ensi n'eri obulamu obw'abantu. Era twagendera ddala mu maaso ne tulagira ddala ti buli kintu kyonna ekituukawo mu nsi tekigwawo bugwi wabula wabeerawo ensonga lwaki kiba kituuseewo. Ffe tulina okuva ku ddaala eri abo abalowooza nti ebintu bigwawo bugwi. Tewaliwo kintu kyonna mu nsi eno eyatondebwa Katonda, efugibwa Katonda, ekigwawo bugwi, ekituukawo butuusi. Tetwagenda maaso n'okunyweza twalaga toba ekintu kinene oba kitono oba kirungi oba kibi, omukono gwa Katonda guli emabega w'ebintu byonna. Ebimu yabikola ate ebirala n'abeera nga biganyiza buganya kubeera nga bikola bitya nga bibeerawo. So ekyo kikulu nnyo kyakuba nga tukola tutya nga tulabira ddala. So bw'oba olaba omulembereyo kati gwe tulimu ogw'abantu abasiyazi tosobola gamba nti ebyo tebirina kigendererwa. Lwaki tugamba nti waliwo ekigendererwa ekiriwo nti ebyawandiikibwa biraga nti ebintu bino bigenda kuba nga byeyongerera ddala. Katonda tusobola nti tasobola bikomya, asobola okubikomya, naye bino byonna abirese bibeerewo olw'ekigendererwa. Mu maaso eyo muganda wange ojja kitegeera nti okulamula kwa Katonda
kuyina wekugenda okwatira abantu abangi abagenze maaso n'okutambula mu bintu Bayibuli byekola kibyegaana. So era twanyweza ne tulaga twetwogera kukola kwa Katonda mu nsi oba okulungamya kwa Katonda okw'ebintu mu nsi kukuzingiramu buli nsonga yonna ng'era ekyo Katonda akikola ng'agoberera okusalawo okw'okwagala kwe ku lw'ekitiibwa kye. Buli kyonna Katonda kyakola akikola olw'ekitiibwa kye. Era twanyweza ne tulaga nti Katonda mu kukola kwe ne mu kulungamya kwe okw'ebintu byonna, buli kyonto kyonna kyagenda mu maaso n'okulungamya, kyagenda mu maaso n'okuba nga akola mu bulamu obw'ensi, kigoberera ebyo byateesa edda nga n'ensi tennabaawo. Ti entambula y'ebintu byonna mu bulamu bwa buli muntu yenna mu nsi ez'enjawulo, mu buli kantu konna kosobola okuba nga olowooza, ssebo n'ennyabo, ebintu ebyo bigoberera Katonda, abirungamya okutambula n'abitambuliza ddala ng'okusalawo kwe okw'edda bwe kwateesa. Twagenda maaso ate era n'okuba nga tulaga enjawulo wakati w'okukola kwa Katonda mu nsi ne kye tuyita okusalawo kwe okw'ebintu byonna ensi yali tennaba kubaawo, ne kye tuyita obukulu bwa Katonda n'ensonga endala gye tuyita ebyamagero. Naye ebyo sigenda kuba nga mbiddamu wano kubanga nabikola mu ssomo eryasooka. Era bw'oba ng'olyagala kutegeera enjawulo ey'okukola kwa Katonda mu nsi, eya obukulu bwe, ebyamagero, olina okuba nga ofaayo onoonye essomo eryo ku YouTube channel yaffe kweriri. Era olunaku olwo njagala mbeere nga mpaayo obudde ku nsonga ey'okubaako ebyokulabirako byenkulaga okuviira ddala mu ndagaano enkadde n'endagaano empya nga bisonga kola kwa Katonda oba okulungamya kwa Katonda okw'ebintu byonna, nga alungamya ebintu ebyo kubanga bigoberera obanga bituukiriza ddala ebyo byateesa edda nga n'ensi tennaba kubanga ekola ki kebaawo. Ekyokulabirako ekisookera ddala kyenjagala tubeere nga tutunuulya y'ensonga eya lubereberye essuula eya 22 olunyiriri olusooka paka olunyiriri olw'omunaana. Mu mboozi eyo ffenna tumanyidde ddala bulungi ti Ibrahimu asabibwa okubeera nga akwata omwana we okubeera nga amwayo nga saddaaka, ng'akabonero ak'okutya Katonda, ng'akabonero ak'okwagala Katonda n'okumukulembeza mu bulamu bwe. Bayibuli etulaga bagenda mu maaso ne bakandaga olugendo bwe. Mu lunyiriri olw'omusanvu ekibuuzo kibuuzibwa Isaaka, ng'era ekibuuzo ekyo kikulu nnyo okubeera nga kiyamba gwe nange okutegeera kye tuyita okukola kwa Katonda mu nsi. Isaaka agamba Ibrahimu kitaawe nti, kitange, nze nzuuno omwana wange. N'ayogera nti, laba omuliro n'enku bibino, naye guliwa omwana ogw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokyebwa? Kibuuzo kibuuzibwa. Olw'omunaana Ibrahimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana ogw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokyebwa, mwana wange. Kale ne bagenda bombi. Kati wano obukulu bw'ensonga nabwo obulabira ddala nti ekyawandiikibwa kino kye kyawandiikibwa ekibereberye oba ekisookera ddala otulagira ddala engeri ey'okukola kwa Katonda n'atuukiriza ebintu byonna okubeera nga bituukiriza ebyo byateesa edda. Nti ekibuuzo ekya Isaaka kikulu nnyo wano, otulagira ddala nti weewaawo ebbanga lyonna Isaaka lyali akola litawulyangayo muntu ng'aweebwayo. Nze nzuuno ndaba omuliro, ndaba enku, naye ekiweebwayo ekyokebwa kiriwa? Naye okwanukula kwa Ibrahimu eri ekibuuzo kya Isaaka kwe kunywereza ddala okukola kwa Katonda, kulungamya kwa Katonda, okwasaganya okwa Katonda okw'ebintu byonna, ng'agamba nti Katonda mwene aneefunira omwana ogw'endiga, aneefunira omwana ogw'endiga. Era ekyo Ibrahimu kyali ayogera kikakasibwa ddala olunyiriri olw'10 n'olumu olugamba nti ne malayika owa Mukama n'amukoowoola nga ayima mu ggulu, n'ayogera nti Ibrahimu, Ibrahimu, n'ayogera nti nze nzuuno. Olw'12 n'ayogera nti tossa mukono gwo ku mulenzi, so tomukolako kantu, kubanga kaakano ntegedde nga ontya Katonda,
kubanga tonyimye mwana wo omwana omu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'atunula era n'alaba ennyuma endiga ensajja ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokyebwa mu kifo ky'omwana we. So bye bino nti okukola kwa Katonda kulabisibwa mu mboozi eno nti Katonda yennyini yeefunira omwana gw'endiga oguweebwayo ng'ekyokyebwa era n'ekyo kyali ayagala okuba nga akola ng'era atuukiriza mu bulamu bwa Ibulayimu yakikola era n'akola ki n'akituukiriza. Tujjukire bulungi mu ssomo eryasooka twayogera ne tugamba nti bwe tuba nga twogera kukola kwa Katonda oba okuluŋŋamya kwa Katonda okw'ebintu byonna mu nsi, okukwasaganya kwe okw'ebintu byonna kubanga bituukiriza ebyo byateesa edda, twazingiramu ensonga egamba nno okukwasaganya kwa Katonda, okuluŋŋamya kwa Katonda okuzingiramu obugabirizi obw'abantu be n'okubaluŋŋamya mu lugendo lwabwe olw'okukkiriza nga Katonda atuukiriza ekigendererwa kye mu bulamu bwabwe. Era mu kuba nti Katonda waffe ye Katonda waffe aluŋŋamya ebintu byonna okutuukiriza ebyo byateesa edda, y'ensonga lwaki kuyita mu bikolwa bye eby'okuluŋŋamya obugabirizi okukwasaganya ensonga zonna, ensonga lwaki ekyawandiikibwa mu lunyiriri olw'14 kimusongako nga kyogera bwe kiti nti Ibulayimu n'atuuma ekifo kiri erinnya lyakyo Yakuwayire nga bwe kyogerwa ne leero nti ku lusozi lwa Mukama kirirabwa. So Yakuwayire kye kigambo ekitegeeza nti Mukama anaagabirira, Jehova Jaira. So okuviira ddala ku lugendo Ibulayimu okuva ewaka okutuuka ku lusozi teyamanya byonna, wabula ekyo kye yayogera kyokka kyali kisonga mu kuba nti Ibulayimu alina ekintu kye yategeera ku Katonda nti yakwanaganya, yakwataganya, yaluŋŋamya ebintu byonna ku lw'ekitiibwa kye, era ekyo ekyalo wakati we ne Isaaka kisonga ku kifaananyi ekinene ekyenkwasaganya y'ebintu Katonda nga bwe yabiteesedde okuba nti Ibulayimu kye kifaananyi ekya kitaffe ali mu ggulu, Isaaka kye kifaananyi ekya Mukama waffe Yesu Kristo, nga Ibulayimu yagala mutabani we omu bw'ati n'amuwaayo kifaananyi kya kitaffe ali mu ggulu okuba nti yalina omwana omu, era omwana oyo omu Kristo Yesu n'amuwaayo ku lw'abangi ku lw'ebibi byabwe, Yokaana 1:29. So ekyo kikulu nnyo nyini kyategeera nti endiga eyo teyaliiwo mu butanwa, endiga eweebwayo teyaliiwo mu butanwa. Kibuuzo kyabuuzibwa mu kadde akatuufu, ekyokuddamu kyaddibwa mu kadde akatuufu. Endiga eyo nayo yennyini temanyi yali ekolawo ki. Ne Ibulayimu tiyamanya nti no awalibaawo endiga, naye okuddamu kwe kwamalizibwa nga kusongedde ddala ku nsonga enkulu, era Katonda n'agabirira ekiraga okukwasaganya kwa Katonda. Ekyokubiri ekyokulabirako kyenjaga tube nga tutunuulira ekiraga okukwasaganya okwa Katonda oba okuluŋŋamya kwa Katonda, okukola kwa Katonda mu nsi nga agobera ebyo byateesa edda, nga tunula ebyo byateesa edda, tusobola okirabira mu mboozi eya Yusufu gye twogeddeko mu masomo nago gali amalala, nti mu mboozi eya Yusufu bw'otunuulira luberebere 37 olusooka paka olw'27 twalaba ne mu masomo amalala nti Yusufu atundibwa baganda be olw'ekiruyi kye baamuliko obutamwagala olw'okuganja kwe yalina eri kitaabwe, ate era n'okuba nti alina ebirooto byagendanga mu maaso n'okutootola n'okuvuunula mu maaso gaabwe nga abalagira ddala nti waliwo ebintu ebyabiragira ddala nti olunaku lumu alibeera wankizo okubasinga. Era tulaba mu mboozi eyo nga bwegenda mu maaso kola kwa Katonda mu bintu byonna okutuukiriza ekyo kyateesa edda, nti newankubadde baganda ba Yusufu banoonya okutta Yusufu mu lunyiriri olw'27 luberebere 37, Katonda yeyambisa obusungu bwabwe obutaaliko mbeera yakuba nti baali bawaliziddwa oba nga basindikirizibwa
amaanyi agewa bweru oba omuntu yenna, wabula ekyo kye kijjudde emitima gyabwe kubanga baali bakooye omulenzi ono. Naye tulaba nti Katonda yeeyambisa obusungu bwabwe okutwala oba okuteeka Yusufu mu kifo we yali asobola okubeera nga alokolera obulamu obwa famire ye. Era amakulu gaabyo gasinga viirayo ddala nga tuyingidde ensuula eyana mu 5 kubanga egaziiza ddala netulagira ddala kiki kyennyini ekyatuukawo mu lunyiriri olwokuna. Bayibuli egamba Yusufu n'agamba baganda be nti musembere mbeegayiridde. Ne basembera, n'ayogera nti nze Yusufu muganda wammwe gwe mwatunda e Misiri. Kajjukiraako tabajjaako kibi kyabwe nga bwe twalaga mu ssomo ery'obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa bw'abantu. Tabajjaako kibi kyabwe ekyokuba nti bamutunda. Naye jjukira okutundibwa kuno kwonna ani ali emabega w'ebintu bino byonna okumaliza nga bwe byamalirizibwa. Baagadde omutta Lawubeni ne Yuda bagamba tetumutta. Golabulabi Lawubeni ne Yuda bagamba tetumutta muganda waffe. Omukono gwa Katonda ogw'okukola kwe mu nsi eno, okuluŋŋamya kwe okw'ebintu nga bwe biteesedde okuba nga bituukirizibwa, abaganya ne bakola ebyo bye baakola. Bali bamaze ne bakkiriza n'agamba wayi tetumutta. Bamusudde mu kinnya, bamaze omugyawo mu kinnya, bateesaateesa ebirala, mbagirawo ab'ebigaali bayita abagula abaddu. Omu ku bo ateesa agamba tumutunde, bonna balaba kikola kuba baali bamukoowadda. Naye buuza w'ekigaali mu ssaawa eyo yennyini akolawo ki? Bo bakolawo ki mu ssaawa yennyini ab'ebigaali nga bayita? Kwe kukola kwa Katonda kwe tuli okwogerako. Mu kumutunda eyo yonna byayitamu, kola mu nnyumba eya Potifa ebyaliwo n'agaana ebyabimusabibwa okolebwa mukyala wa mukama we, kusuulibwa mu kkomera, ebiseera byamalayo, ebirooto byavvuunula. Katonda aluka ng'alina byatukola ki, byatambuza, byaganya okubanga bikola okutuuka okuba nti tutuuka wano we tuli. Bo tebaamanya, baakola ekyali munda mu bo, naye mu maaso eyo waliwo emitawaana egyali gigenda okuba nga gikola gitya, nga gibeerawo ku nsi eno. Yusufu agenda maaso n'alaga nti gwe mwatunda e Misiri, kama abaganyiza omutunda. Mulala yaligambye oba yali wadde nga abasaanyaawo wali olw'okwagala okutamugaana, laba ekivaamu olwokutaano. Naye kaakano temwesungwalira kubanga mwantunda muno. Akikomeza ogwokubiri, omusango gwali gubaliko, obusungu bwabwe baabwolesa, naye waliwo afuga waggulu w'ebikolwa eby'abaana b'abantu bonna. Babikoze abakkiriza. Obubi twasomesa ne tulaga mu ssomo eryasooka. Ekintu kye twasomesa twalaga nti tewali kintu kyonna kituukawo nga tekirina kigendererwa, oba kinene oba kitono, oba kirungi oba kibi. Nti ne mu kibi eky'abaganda ba Yusufu, Katonda waffe yajjamu obulungi. Bo ekyabwe kye baali bateesa kya bubi, naye obubi obwo yabuganya ne babukola. Kiwandiroza no obubi obulekeddwa bugenda kuvaamu bubi ddala, naye ate era Katonda yamaliriza ng'atuukiriza kye yateesa edda okukola. Pawulo byamusuukako mu Baluumi essuula y'E11 olwasatu n'agamba, obuzibu obw'okumanya n'okutegeera okwa Katonda. Ani asobola okutegeera engeri ze? Amakubo ge teganoonyezeka, tegategeerekeka, asukkuluma ebintu byonna. Kyekiriwo waneeno, biri byonna baabikola naye tebaamanya nti balituukako mu kwetaaga. Ate gwe bejjako abawa ekyokuddamu ng'abagamba, kuba abaali bamukooye nti kubanga mwantunda muno, kubanga Katonda eyankulembeza mmwe okuwonya mu kufa. Katonda yaŋŋanya mu bufunze kyabagamba, mwe ne muntunda mbasookeyo eno ntegeke. Babano bali wano, singa Yusufu yali taliyo kikyali baddeyo. Mukwano ebyokuyiga wano ntoko, kakkanira wansi w'obukulu wa Katonda. Wonna w'oli awo embeera gy'olimu, embeera eyo si ya kyama eri Katonda nti tagimanyi. Obukulu bw'ensonga gwe kusigala ng'amaaso go ogatadde ku ye n'okukkiriza ekigambo kye. Tambula nga bwe kikusaba. Oyinza obutabitegeera byonna ebikwetoolodde, ova otyawo n'odda wali. Lwaki wazaalibwa mu eyo famire? Lwaki olina abakadde abo b'olina? Lwaki oli ku mulirwano gw'oliko? Lwaki olina eŋŋanda z'olina?
bye wasoma oba n'embeera ez'enjawulo eziyinza okuba nga zikwetoolodde, buli kyonna akikozesa okutuukiriza ekigendererwa kye yateesa edda okuba ng'amaliriza mu bulamu obw'abantu. Buli muntu yenna, biliyoni ne biliyoni, bazaalibwa olw'ekigendererwa. Bayibuli ebitulaze bw'ogenda ate mu ssuula eya 50 era Yusufu addamu n'anyweza ensonga mu lunyiriro lw'abiri ng'alaga nti nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi, nga era bwe kibadde okuwonya abantu bangi baleme okufa. Ebyo baabimanya nti biribaawo, bo baateesa bubi, Katonda yateesa bulungi. Obulungi buno bulabisibwa mu ngeri eri Yusufu by'ensonyi byamukolebwako baganda be. Ne bwali badde nga tebyandibaddewo era Katonda yalituukiza kyayagala, naye okujja kwabyo kwete kusobola kusazaamu ekyo Katonda kyali ateesa edda. Ye weewa baabikola neeraba ate ekyavaamu ebikolo byategeera. So mikwano, ekikulu ekyotegeera nti okukola kwa Katonda, okulungamya kwa Katonda, okukwasaganya okw'ebintu byonna okuba nga bituukirira oba ng'ebintu bikolanga bwe yateesa edda, kulabikira mu buli kintu kyonna, oba tukiraba oba tetukola ki, oba tetukiraba mu bulamu obwa bulijjo. Mu byawandiikwa tukirabye ne mu bulamu bwa bulijjo bwe kiri. Entandikwa y'olunaku n'okulumalako, okwo kukola kwa Katonda, kulungamya kwa Katonda. Yita wano n'oyitaano, yita wano n'oyita wali, ogenda okulya ate wali waliwo bino naye g'obiwonye. Funa ekyokulya. Olunaku olumalako bintu bingi. Otuddeko awo n'osooka n'omala eddakiika ate n'omala n'ovaano ebintu bingi. Ogenda okuba wakava bagamba wali mbadde ekimotoka kyavuddeyo mu breeki zaakyo ne ziremera, bonna abadde nabadde naakavaawo. Wabadde wakavaawo magezi ki? Omanyi lwaki wavuddewo? Omanyi lwaki tekyatuusewo nga wabadde okyaliwo? Banoonya omuntu ow'okukola omulimu ogumu, weeyisaayisa bagudde ku ggwe ne bagamba jangu okola omulimu guno nga bwe bwetaavu bw'obadde nabwo. Ogenze ewantu, abala bonna ne bakkalubiriza oba byakusaba mirimu oba byakola ki, naye wabeerawo omuntu omu Katonda n'amukozesa mu ngeri emu oba endala. Nobeera nga masekati g'obukyayi waliwo omu at least asuulayo akabega, takasuulayo busuuzi, waliwo omukono gwa Katonda ogusukkuluma ebintu byonna gwe nga bwinza obiraba. So ekyokusatu kye njagala tutunuulye nga kyakulabirako nga ate nakyo kikulu nnyo, y'emboozi ekwata ku mukyala ayitibwa Eseza. Singa otunulya omukyala oyo ayitibwa Eseza, ebyokuyiga bingi nnyo, nti ekitabo kino kyonna kiraga okukola kwa Katonda, okulungamya kwa Katonda, ebintu okukola nga bwe yateesa edda. Ensobi za vashiti teri n'omu yamukaka kukola byakola bya kisiru, naye byonna bigwa mu pulaani yakuba nti Katonda kyateesa edda kye kibeerawo. Kabaka Akaswero n'abo abaali bagenda mu maaso n'okubeera nga bamulabirira baleeta ebigambo boogera tulw'ensobi ez'oli vashiti byakola. Lwaki abaana ab'obuwala tebanoonyezebwa ababalagavu embeerera, ne banoonyezebwa okuva mu masaza ag'enjawulo ne baleetebwa bonna bakolebweko bayootebwe. Bayibuli eraga nti waliwo Omulodokaayi eyamalira mu kitundu kino naye nga amalira atya mu kitundu kino. Bayibuli eraga nti waliwo ebyaliwo, baleetebwa Nabukadneza mu biro bye byagenda mu maaso n'okulobeesa abantu bonna abaali abajeemu mu Isirayiri. Katonda ali amuwadde olukusa la gye bamalira eno gye bamalira, ate Katonda okuvaayo kwabwe mu Isirayiri n'okutuuka eno byonna byali wansi wa kukola kwa Katonda, kulungamya kwa Katonda kwolabira ddala wano mu maaso. Enkuza eyoona omwana Kadasa yali ayitibwa Eseza muwala wa kitaawe omuto, eyo yali talina taata we oba maama we. Batuuka okwagala okunoonya abanaagenda amaaso n'okubeera nga basanyusa kabaka Akaswero, Bayibuli etulaga nti Eseza afuna okuganja mu maaso g'omwami omukulu eyalina obuvunaanyizibwa obw'abakazi bonna, amuwa amagezi biki byali agwanidde okukola na biki byali tagwanidde kuba ng'akola ki ng'akola. Era Bayibuli etulaga nti oluvannyuma nnyo bw'otunuulira emboozi eno bulungi mu lunyiriri olw'15 n'olw'18 ebivaamu
tulaba nti awo oluwalo lwa Eseza omuwala wa Abikairi kitaawe wa Mulodokayi omuto eyamutwala okuba omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka teyaliko kyetaaga wabula ebyo Kegayi omulaawe owa kabaka omukuumi ow'abakazi bye yalagira. Eseza n'aganja mu maaso ga bonna abaamutunuulira. Olw'ekumi awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi gwe mwezi Tebisi omwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe 17. Awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna, n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe n'amufuula kaddulubaale mu kifo kya Vashuti. Bassebo ne bannyabo, ono bw'aba si Katonda nze simanyi, naye ekyokuyiga wano ekikulu kwe kutegeera nti ekitabo kino kyonna ekya Eseza tewaliwo linnya lya Katonda we lyogerebwa wonna mu kitabo kyonna, naye ebintu byonna nga bwe byagenda maaso n'okubaawo omukono gwa Katonda gwali emabega waabyo, ye nga Ssaabapanzi, ye nga omukwasaganya, ye nga aluŋŋamya, ye nga akola nga bw'ayagadde kubeera nga obulamu obw'Abayudaaya bwali bugenda mu maaso n'okuba nga bukuumibwa. Kuba bw'osoma ekitabo kyonna omanya ebikivaamu. Hamani maaso eyo afuna obujja, ayagala kusaanyaawo Bayudaaya bonna, naye Katonda ebintu byonna yabiteesa bulungi. Hamani agenda okulabisibwa nga Katonda yateesa dda, nga yagabirira dda obukuumi bwa Isirayiri bwali bugenda kuvaawa. Wano wali n'okuwummulira nti oba kuzaalibwa oba kifo, ekigendererwa ekya buli muntu yenna mu bulamu kiri wansi w'okukola kwa Katonda, w'okuteekateeka kwa Katonda, w'okuluŋŋamya kwa Katonda, oba kuyitamu mu bulamu oba kulemererwa mu bulamu, ebyo byonna biri wansi w'okuteekateeka okw'omukono gwa Katonda. Bw'osoma Zabbuli eya 31 ettaanyiza ddala ensonga mu lunyiriro lw'15 ng'egamba nti entuuko zange ziri mu mukono gwo, entuuko zange ziri mu mukono gwo. Siffe abeebeezaawo, entuuko zaffe teziri mu mikono gyaffe. Analaba okuwangula mu bulamu buno obw'ensi oba anayita mu bulamu obw'ensi n'atayitewo, zezo entuuko ziri mu mukono gwa Katonda. Abamu abawa nnyo, abalala tabawa nnyo, abalala bawa emyaka mingi, abalala bawa emyaka mitono. Era ebiba bibeetoolodde awo bwe bivaamu embeera ezo zonna, akozesa embeera ezo eza bulijjo n'atuukiriza ekigendererwa kye mu bulamu bw'abo abantu. Ssebo n'ennyabo bino byakufaako nnyo. Abawala baali balagavu nga bangi, bonna mbeerera, bonna bagenda maaso n'okubeera nga bafiibwako bulungi emyezi egyali gimalira ddala. Era abwawo omwana ono okuganja eri Kagayi ali akulira abakazi bonna. Kagayi n'amulagirira ebintu eby'enjawulo, engeri gy'alina okwesaamu ng'ali maaso ga kabaka. Kabaka asiima omwana ono n'amufuula kaddulubaale era n'engule n'emwambazibwa. Hamani kajje maaso, tewali kigenda kubeera nga kikyusa ekyo Katonda kye yali yateesa edda Abayudaaya balina okuumibwa okusigala nga balamu. Ekirala mu kumaliza ebyokulabirako eby'endagaano enkadde ebingi ennyo kye njagala nakyo okuba nga tufaako kyekya Bassekabaka ekisooka essuula ye-17. Bassekabaka essuula ye-17 eraga omuntu ayitibwa Eriya. Eriya yali musajja omutushibi, yali aweereddwa ekigambo ekyokwogera eri kabaka Kahabu nga wataali nkuba yonna yali egenda okuddamu okuba nga egwa ku ttaka lino. Era oluvannyuma lw'okwogera ebyo ekigambo kya Katonda ne kijja eri Eriya, n'agambibwa okubaako we yali agwanidde okuddukira. Era Bayibuli egenda maaso n'eraga Mukama mu Lwokusatu, va wano okyuke ogende ebuvanjuba weekweke wali akagga Kerisi akoolekera Yoludaani olwokuna. Awo lulituuka onaanyweranga mu kagga, era ndagidde bannamuŋŋoona okulisiza eyo. Awo n'agenda n'akola ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali,
kubanga yagenda n'abeera wali ku kagga Kerisi akoolekera Yoludaani olw'omukaaga. Awo bannamuŋŋoona ne bamuleeteranga emmere ey'ennyama enkya, emmere ey'ennyama akawungeezi, n'anywanga ku kagga. Kati eyo nabyo bikulu byategeera ssebo n'ennyabo. Okunoonyereza kulaga nti zinnamuŋŋoona si binyonyi bya buvunaanyizibwa, tebisobola na kuliisa oba kulabirira bwana bwabyo. Naye okugonda ku Eriya okukola ekyali kimugambiddwa okukola, Mukama alaga nti yali waggulu wa mbeera, kubanga ekyeya ekyo kyali kigenda okugwa ku Isirayiri naye kyali kyamukosa. Akagga kano Kerisi yali tamanyi we kali, alagirwa bulagirwa wa we kaali, era agambibwa nti zinnamuŋŋoona zaatumiddwa dda okubeera nga zimuliisiza eyo. Neerowooza ku bino, namuŋŋoona etasobola na kuliisa oba kulabirira abaana baayo ekwata otya emmere ey'ennyama, eyagala ennyama nga ki, n'egireetera nabbi wa Katonda ku makya n'akawungeezi. Kola kwa Katonda okwo twogeddeko. Ne zinnamuŋŋoona zigonda obanga zagadde okukozesa bwe baba bantu abakozesa ne bulamu obwa bulijjo nga gwe tomanyi omuntu akwagalako ki, naye ng'omuntu oyo afaayo nti olidde ku makya, olidde ekyemisana, olidde ekyeggulo, ate oyambadde, ate ofunye ow'okusula. Abantu beebuuza ebintu ebyo, kubanga ne bwaba muganda oba maama bayinza obutakufaako, naye omuntu atakwinaako nakantu konna n'olaba nga afaayo nnyo ebyokusomako, ebyokulyako, ebyokwambalako, ebyonsulayo, oyinza kukolayo mulimo ki, ebintu bwe bityo. Abantu basiba babyogerayo kanaku, naye ng'ogwo omukono gwa Katonda ogw'okolakwe mu nsi okutuukiriza byonna byateesa edda. Mu kumaliza kutunuleko waneno katono ate ne mu ndagaano empya, kintu ekikulu ennyo ky'osobola okuba nga tosobola kubuusa amaaso ye Matayo essuula ey'okubiri essonga kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo ebyaliwo, Kerode nga anoonya engeri ey'okutegeera Kristo oyo wa we yali agenda ozaalibwa, akuŋŋaanyiza abawandiisi abasajja abagezigezi okumubuulira nti Kristo yali wakuzaalibwa wa. Bamubuulidde mu Bethlehem eky'Obuyudaaya, era atumye abantu okunoonya abasajja abagezigezi bamusinsikana, nabo baabo bawaliziddwa kuba balabye emmunyeenye, bagigoberedde bagamba emmunyeenye nerina kyekola kikyesongako. Bagudde mu Yerusaalemi basanze Kerode, banyumizaamu naye, era oluvannyuma nnyo bamubuulira ensonga yali ebaleese ya kusinza kabaka oyo eyali agenze maaso n'okuzaalibwa. Naye ebintu ate ebisinga okuba nga binyumira ddala kwe kubeera nga omuntu ng'olaba nti mu lunyiriri olw'11 mu ssuula ey'okubiri Bayibuli otulaga nti ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavunnama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo ebya zaabu n'obubaane n'omugavu. Labaawo Katonda bwe yabalabula mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode, ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Kati ndowooza olaba kye tuyita okukola kwa Katonda. Laba bwe baamala okgenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto n'amugamba nti golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba, kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. N'ey'Oluganda owulira ekigambo kikoza nti laba bwe baamala bali, nti okuluŋŋamya kwa Katonda, obugabirizi bwa Katonda, okukola kwe, laba engeri gye kulabisibwa. Abasajja abagezigezi batwalibwa eri omwana gy'ali, bwe balaba omwana gy'ali basumulula ensawo zaabwe, bavunnama eri omwana ne bamusinza, ne basumula ebyobugagga ne babiwaayo eri omwana. Oluvannyuma nnyo ng'ebyo biwedde, mu kiro Yusufu malayika wa Katonda amulabikira, amulabula ku lukwe olwa Kerode, amugamba okukwata omwana ne nnyina baddukire e Misiri. Bagambibwa okudduka e Misiri, obugabirizi oba akasente ke bandyetaaze mu kubanga bali mu bawanguse okusasula ebisulo w'okusula n'ebyokulya kamaze dda ofunibwa. Bali omukono gwa Katonda omukozi omuluŋŋamya ogw'ebintu okutuukizibwa nga bwe yabiteesa edda, bazze tebamazeewo na biseera, eyo yali paati yaabwe eri yonna okuva eri
bino byonna okugenda maaso eyo paati yakolebwa yagwa bo nga tebategedde nategeera nti oba omwana bamuddusaako ne Misiri. Maliyamu ne Yusufu balina ssente esobola bayambako okubeera eyo mu bwawanguse. Agabiridde mu ngeri esukkuluma okutegeera kw'abantu kuba abantu bano Maliyamu ne Yusufu baali bava mu famire nga zaali si z'amaanyi. Olaba ebyo byonna biragira ddala omukono gwa Katonda. Ebintu mikwano tebibeerawo bubeezi nti bo bajjabuzi abasajja bali abagezigezi n'ebirabyo. Ebyo birabo byalina ensonga. Baali tebabiina bubeezi, byalina ensonga lwaki byali bakkiriziddwa okuba nabyo. Okujja kwabwe kwaliko ensonga. Katonda alina by'amaliriza. Talina n'omu gwe yeebuuzizzaako naye akola n'atuukiza ebyo bye yateesedde okukola. Ekyokubiri ekyokulabirako tukirabira ddala ate mu Njiri ya Yokaana essuula 18 olunyiriri lwa 37 paka ku lunyiriri lwa 4. Bw'osoma bino wammanga nabyo tebigaana kusongera ku bukulu bwa nsonga. 18:37 Bayibuli bw'eti bw'eraga. Awo Piraato n'amugamba nti kale gwe kabaka? Yesu n'addamu nti oyogedde, kubanga nze kabaka. Nze nazaalibwa ekyo kye kyandeeta mu nsi ntegeeze amazima. Buli ow'amazima awulira eddoboozi lyange. Olwa 38. Piraato n'amugamba nti amazima kye ki? Bwe yamala okwogera ekyo n'afuluma nate n'agenda awali Abayudaaya n'agamba nti siraba musango ku ye. Olwa 39. Naye muyina empisa nze okubateera omu ku kuyitako. Kale mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Awo ne bakaayana ne bagamba nti si ono wabula Balaba. Oyo Balaba yali munyazi. Kati awo nawo wakkulu tulaba nti Mukama waffe ng'amaze okulaga Piraato nti ekyamuzaaza kwe kubeera nga ajulira eri amazima. Piraato alaga nti yali tamulabako musango gwonna. Wabula Piraato bw'afuluma wabweru eri Abayudaaya abajjukiza nti muyina empisa nze okubateeranga omu ku kuyitako. Kale mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Kyolina otegeera mukwano mu kuba nti Kristo ye yali ekiweebwayo kyaffe eky'okuyitako, okugabirira kwa Katonda, okuluŋŋamya kwa Katonda, okukola kwa Katonda mu nsi ebintu okutuukirizibwa nga bwe yabiteesa edda. Kuganya embeera eno okubaawo, abantu bano okujjukizibwa empisa eyo, era wataali kukakibwa kintu kyonna. Bagamba nti tebateera kabaka w'Abayudaaya, bagamba babateere Balaba, omusajja eyali omunyazi. Ng'obiraba bulabi bwe bityo empisa bwetyo bwe yaliwo. Empisa eyo nayo erina kye yatuukiriza n'eraga emitima gy'abantu bano. Masekati g'okulaga emitima gy'abantu bano naki kye baali baagala, era ekyo Katonda kyali ateesa edda. Masiya Kristo eyali yaweebwayo ddanga n'emisingi egy'ensi ye teginaba kubaawo kubikulirwa 13:8. Ebyo byonna ebyali byateesebwa edda ng'ensi tennabaawo biryoke bituukirizibwe nga omwana wa Katonda aweebwayo kufuuka ekitambiro eky'ebibi eri abo bonna abali bamuweebwa ng'ensi yali tennabaawo. Mu maaso awo ng'ayiseewo emyaka ku Pentekooti, mu kubuulira kwa Peetero omutume agenda mu maaso n'agaziya ng'Abayudaaya wamu ne bannaggwanga bwe baagenda ddala mu maaso n'okutuukiriza n'okukolera ddala ebyo Katonda byali ateesa edda, era nga kino kyonna kyali kisonga okuluŋŋamya kwa Katonda, okugabirira kwa Katonda, okukola kwa Katonda mu nsi ebintu byonna okukolanga bwe yabiteesa edda. Abantu bano baali tebawaliziddwa era ne bakola bye baakola. Era bw'otunuulira essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 23 n'essuula ey'okuna olunyiriri olwa 278 ey'ekitabo eky'ebikolwa by'abatume, ensonga eviirayo ddala buki bulungi nti ebyo byonna ebyagenda maaso n'okuba nga bikolebwa okutuuka ddala ku kukomera okwa Mukama waffe Yesu Kristo, omukono gwa Katonda gwali eri emabega w'ebyo ebintu byonna. Nga bwe twalabye sitole ya Yusufu nti bonna bali baganda bye baakola byali si birungi, n'era Katonda yafuga waggulu w'ey'embeera era n'ajjamu obulungi. N'ekino bwe kyali ku mbeera eya Mukama waffe Yesu Kristo. Abantu bano ab'enjawulo
Balaba okubeerawo ssaawa eyo, erinnya lye okwogerwa n'okubeera nga tugambibwa nti yali munyazi. Ekyo kiragira ddala emitima egy'abano abantu nti baali boonoonyi era baali bakulu nnyo mu kwenyigira mu kutta okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era kola kwa Katonda kuganya embeera ez'enjawulo kubanga zikwataganyizibwa okutuukiriza biri Katonda byayogeredda. Ekisemberayo ddala kyenjagala tube nga tutunulako mu masekkati g'ebyokulabirako ebingi mu Njiri ennya ne mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume, y'ensonga eno ya Pawulo nga ali mu kifo kino ekya Lusitra. Bw'osoma bikolwa batume essuula e14 olunyiriri olw'16, Pawulo Mukama Katonda affe ng'amaze okumukozesa mu ngeri y'amaanyi bwe yalagira omusajja eyali agongobala oba omulema okubeera ng'atambula n'atambulirawo. Olwo abaali abasinza b'ebintu ebyenjalo ne batandika okubeera nga baagala okusinza Pawulo wamu ne Balunabba. Mu nnyiriri 16 Pawulo ayogera ng'agamba mu mirembe egyayita yaleka amawanga gonna okutambuliranga mu makubo gaago, naye teyeemalirayo nga talina mujulirwa, kubanga yakolanga obulungi nga abatonyesezanga enkuba okuva mu ggulu n'ebiro eby'okulimangamu emmere, n'ajjuzanga emitima gyammwe emmere n'essanyu. Kati akakulu ke njagala tutunule wano mu ddakiika entono ez'ensigaza wano kwe kutunula olunyiriri lw'16 olugamba nti mu mirembe egyayita yaleka amawanga gonna okutambuliranga mu makubo gaago. Kano kakulu nnyo kubanga ekyawandiikibwa kino kiragira ddala nti Katonda mu kuluŋŋamya kwe, mu bugabirizi bwe, mu kukola kwe mu nsi aganya okwonoona okw'abaana b'abantu. Kubanga looza ku kino mukwano, ng'omuwandiisi omu ayitibwa Thomas Watson we yayogera n'agamba nti singa Katonda teyaganya kibi ky'abaana b'abantu, tetwanditegedde bulamuzi bwa Katonda obw'amazima eri ekibi n'obusaasizi bwa Katonda mu kusonyiwa ekibi tebyalitegereddwa bulungi. Ensonga eyo nkulu nti ekibi weewaawo kibi mu maaso ga Katonda, naye ate okiganya Katonda okiganya okubaawo newankubadde si ye mukozi waakyo, ate era alina eby'okuyigiriza eri ffe. Adamu mu maaso go waliwo omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi, gyoli gyonna emirala ngikuwadde, naye guno omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi oguli wakati w'olusuku togulyangako, oba oligulyako olifa. Adamu alekebwa n'akola okusalawo kwe ye kwe yawuliramu emirembe n'ava ku bigambo bya Katonda. Naye gwe nange tuyiga ki? Tulaba amazima ga Katonda mu kulamula ekibi. Ekibi twalitegedde nti kibi paka ng'osoose n'okirabako. Ddala bye kikoze ensi eno yonna. Tewanditegedde, tewandisanyukidde, tewandyebaziza Katonda olw'obusaasizi bwe mu kusonyiwa ekibi singa tewategeera ekibi kitegeeza ki mu maaso ga Katonda omutuukirivu ate omutukuvu. Leero tumwebaza olw'ekisa kye, olw'obusaasizi bwe, olw'obugumiikiriza bwe, olw'okuba nti naffe yatusonyiwa, kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye Katonda tatuwadde kufa. Atulaze obusaasizi bwe ng'asonyiwa ekibi kyaffe, ng'asonyiwa ebibi byaffe. Kati kaakano tusiimira ddala ne tugamba Mukama weebale, kubanga tumanyi obutuukuvu bwe n'obutuukirivu bwe. Talina mukono mu kibi, naye mu kuleka okwonoona okuba nga kubawo mu nsi eno eyagwa n'asalawo kubeerewo newankubadde takina mukono. Mu lunaku luli ng'alamula oba ng'alamula abantu eby'ebibi byabwe, kiragira ddala nti Katonda alamula abantu olw'ebibi byabwe mu mazima. Talina gwagambye kwonoona boonoonye kubanga ekyo kye baagala okukola, newankubadde bagambiddwa nti ekyo ekintu ekyo si kirungi. Kati osiima n'olaba amazima ga Katonda mu kulamula. Ate mu bonna be yaliramudde mu mazima olw'okwonoona kwabwe, n'abaako baalaga obusaasizi bwe mu kusonyiwa, nga nabo tebaggwanira kusonyiwa naye n'ateesa bo mu kisa kye mu busaasizi bwe n'abasaasira n'abasonyiwa ebibi byabwe. Eby'okwegatta omuonimu ebyo. Era mukwano, bw'olulya leero bano simanyi basiyazi
bano simanya bakyusa enzali obutonde bwabwe, abasajja beefudde abakyala beefudde abaami, ebintu ebyengeri ng'ebyo birina ekigendera lwaki webiri Katonda abiganyiza okubawo mu nsi. Ebiro eby'enkomerero birina kulabisibwa bwebiti. Abo bonna ababikola bo bennyini bwe banaabalamulwa Katonda mu mazima ge. Ffenna tusobolera ddala kaakati okutegeera ddala nti lwaki Katonda alina okulamula abantu abo singa baba tebalese makubo ago. N'ebirala abantu bye tukola, n'ebirala abantu bye bakola. Katonda alamula mu mazima, naye tulaba tutya amazima ge ago mu kulamula. Alina ebintu by'againe ne bibeerawo. Bwe tubiranga bibaddewo ne tujjuka entugamba weewaawo Katonda talina gwazikiriza yenna wabula azikiriza abo aboonoonyi. So ebyo nno bye nyagadde tubeere nga tutunulyako ku mulundi guno. Omulundi ogunaddako Mukama waffe anaaba akkiriza tunaalaba mu kitundu kyaffe ekyokusatu ensonga endala ate nayo enkulu ennyo mu kuba nti tutegeera ddala ebintu bino n'obinnyonnyokera ddala bulungi. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere eri mmwe mwenna. Amiina.